abagizi bashira amanyiro oluvannyuma okumulangira muno yafunye kaadi egenda okukwata ekibiina kya Nuupu ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti wa disitulikiti y'e Mukono era babuukidde waggulu nga bafa essanyu nga bagamba Mukama azzeemu essaala yaabwe okuba nga bafuna omuntu agenda okukwata fulaaga yaabwe ng'asaanidde. Yeshira olumaze okukwata kaadi wabadde ayogerako eri ab'amawulire agamba agenda bakiikirira bulungi nnyo era agenda kufuna ebirowoozo okulaba nga buli kimu ekiva mu disitulikiti y'e Mukono akituusa eri mu lukiiko lw'eggwanga olukulu wamu n'okugondera ekibiina kye ekya Nuupu ekyamuwadde kaadi. Ekisooka njagala kwebaza Katonda kubanga kino kivudde wa Katonda nga pulezidenti wange His Excellency Kyagulanyi bw'agamba nti eriyo Katonda gwe tusinza yatusiza ku kino. Ekirala njagala kwebaza nnyo ekibiina kyange kubanga kya People Power kisinzidde ku ebyo ebibadde bisunsulwa ku ground okuvaayo n'erinnya ettuufu ne tuyita mu re-evaluation processes zonna nga bwe twaziiseemu. Mukama n'atupandako eddusu kwe kutuuka wano wendi. So neebaza nnyo bannamukono ennyo be najja n'ensaba emisana n'ekiro nembasuubiza nti ngenda bakolerera era kati saawa zino sikyali property ya muntu yenna wabula ndi property ya Mukono district. Newaddeyo nga Mukama inshallah biri mukaaga nga tuyiseemu mbeere mu bannamukono ngatte ku bannamukono ngatte bannamukono ng'ekibiina kyaffe kigamba unity tubeere bumu. Process ebadde ya kibiina niyo oluvannyuma w'ekibiina okusunsulwa aye tulina kuddamu kwegatta tutambule wamu kubanga mission yakuyingira mu Uganda empya twetaaga amaanyi agawamu kubanga agali awamu gekaluma ennyama. N'olwekyo nsaba buli omu waali nkunga buli omu buli mukyala yenna gyali mukunga buli muvubuka yenna gyali mukunga twetwale mu ggwanga mu nsi yaffe Uganda empya nga tukungira Kyagulanyi okusookera ddala waggulu gye tuzzaako obukulembeze bwonna obwa wakati obukulembeze bwa MPs direct constituencies zonna bafunye flaga kubanga kati tutambulira ku mazima abalina flaga betugenda okutambula nabo tuyoke tutuuke mu buwanguzi. Naye kino sigenda kikola nzekka. Tiimu zonna ezibadde zinsupportinga n'ezibadde zitansupportinga waliwo kyembadde njigiramu wano ne wali nga mala neneetereza ne tutambulira wamu naye neebaza obuwagizi sikituuseeko nzekka. Kino kibadde kya Namukono buno obuwanguzi bwa bannamukono so sinze njagala ku dedicating the rest of my years of service to Mukono nga I do a tangible impact to the lives of Mukono people nga bwe mboogerera nga bwe mbasakira nga bwe mbalwanirira ebyo byonna ebize mu manifesto yaffe president gyatugambye tutegeeza abantu bye tugenda okukolako mu nsi ensuubize. Ayi Ssaabasajja Kabaka wangaala. Kyatubaddeko moyo ayogera ne moyo abadde atugamba nti kadde yamusanyukireko awamu buli bamanyi bamugambye abaana bagenda bagamba buli mamayunyi nawe buli mamayunyi waffe gwe nawe waffe goffe wacha wewe. Ekisooka obulamu bwe tulimu ffenna tunyigirizibwa nange nyigirizibwa. Waliwo ekiseera kye natuukamu omwana wange mulwadde nga basawo tebasobola kukola ki kumukwatako nga baagala nsimbi. Ebyo ebizibu ebizze bitusoomooza nze kinoomu n'abalala ensonga zenzize ndaba mu bannamukono kyekindeese okugatta eryani ku struggle eno okununula Uganda.
tusobola kubeera muvubuka ng'olyawo oba kubeera munnayuganda n'olowooza eno embeera eri nnomo n'olwekyo kyova olaba amaloboozi gavuddeyo mangi okwegatta ku struggle enamba nnyingi nnyo nnene nnyo eyo nagyo tutambulidde badde ntambula n'omukulembeze mu bitundu ebyenjawulo mu eastern region ne Greater Luweero Greater Mubende yonna tugenze nga tulaba nti ddala abantu banyikidde okubeera mu lutalo olw'okununula Uganda nange ndwetabyemu nze kununula Uganda kubanga y'embeera eriwo tulina okugikyusa watabanze anagenda okukyusa embeera eno tukirabye mu nsi ez'enjawulo ng'ensi ya Nepal abantu baavaayo ne bagamba oba wagira ki oba wagira ki eno embeera enyigiriza ffe ffenna tetusobola kutuula kubeera comfortable nga tulaba embeera zigenda mu maaso naffe ne tusingako emikono azifu tetulina kamwa azifu tetulina ki naye tuvuddeyo ffenna ne twerekereza batugambe tuli bakomanda eno kaadi si yakujagana si yaki naye yakubeera komanda mu kununula olutalo olugendo tuyingiza mu nsi ensuubize nze nzikiriza mu bumo nzikiriza mu kusonyiwagana nzikiriza mu kwogerezeganya n'abantu nzikiriza n'okutambula obumu ekyo kyengenda okuteekako essira nga nzirayo mu bannaffe nga olina engeri gy'osobola okwogerako ne banogamba let us focus the goal the mission is one okujjako Museveni kubanga eri ebadde internal process biwedde kati ffenna oba oli wa munnakibiina ng'okkiririza mu mission ya NUP oba omanyi ekyokukola tulina kuyimirira bumu tuke tusonga embeere tusigule ekyo ekibadde kikiganye okutuviira tuke tutereere ffenna tubeere mu bulamu obweyagaliza tugyewo embeera y'abaana n'ebyana tukendeeze akabanga ka income inequality or poverty levels eziriwo nti abagagga bali eno ebbanga ate abaavu bali eri wansi so ebyo byonna bye tugenda bingendo okutambulamu n'ekibiina manifesto mission objectives zaabwe ne bannamukono kye bagenda okuntuma byengenda okwogera tebigenda kuva mu nze bigenda kuva mu buli munnamukono yenna ayina ensonga gy'aŋŋamba nze neŋŋenda n'enjongerayo ku platforms zetugenda okubeera nazo ez'enjawulo naye nga tusosowaza unity obumu kye kigenda okutuwanguza mu buli byonna bye tugenda okukola wano wabaddeko okuzina amazina wamu n'amaziga ag'essanyu nga bagamba kale era kimazina ekituuke gwe baagala okubakiikira mu kikolo eggwanga olukulu Katonda amaze n'amuwa kaadi era kano ke kaseera okulaba nga mukono ebeera mpya mu buweereza bwa palamenti ne bagamba bafunye omubaka agenda okulaba nga agenda bakiikira bulungi nnyo ng'ateesa mu kikolo eggwanga olukulu era ng'ategeera ensonga zaabwe nga banamukono. Mwebe Simon Peter nga ndi kansala Eggoma ate nga ndi chairman w'abavubuka ba NUP mu Mukono district. So okwebaza ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform okuwulira eddoboozi ly'abantu ebbanga lyonna tubadde nga twogera nti bannamukono twetaaga omubaka agenda okukwata fulaga yaffe atukulemberemu mu lutabaalo nga ayina vibe gye twetaaga nga ffe abavubuka nga ayina vibe abakyala gye bawulira ffe tubali tukooya omubaka gw'owulira ne bagamba nti mubaka wa mukono naye nga bakubuuza mubaka w'omukono omukyala nga boogera ku Nnambooze nga ffe balina okubanyonyola nti banne Nnambooze si mubaka mukyala mubaka waki wa constituency. So olunaku lw'eggulo twafunye essanyu lingi pate yaffe ekulemberwa principal Kyagulanyi His Excellency ne olukiiko lwa EMC bwe lwafulumizza ebyavudde mu vetting ne batukakasa nti kadi yaffe bagiwadde Honorable Sheila Amaniyo ate nga naffe ebbanga lyonna tubadde tutambula naye wano tutambudde naye nze ndi wa district ntambudde mu south mu north nakifuma nga yonna gyali nga ate ng'amaanyi tugayina nga ku ground tugayina wabula kyenjagala okwogera ne bannaffe njagala bayiga ebyobufuzi ebyekikulu
nti bwe tubeera mu party primaries buli muntu waddembe okuwagira omuntu gw'ayagala kasitaba ng'ali mu kibiina kyaffe. However, party bw'emala okuvayo neraga position tifono gwe tuwadde flag, we put down our egos and whatsoever we've been doing nuteeka focus yaffe ku muntu oyo gwe tukoze eki party gwekwasiza flag. Olunaku lwa leero party flag egiwadde Honorable Amaniyo. Nsaba bannakibiina bonna gye bali bajjeyo n'agombuto mpozi ng'oli agamba nti yakolera mwami Museveni yatajja kujja ku kozi eno kweno kozi gye tulimu esinga bye twagala ffe ng'abantu. Nze kamwa koogera nange ndina bye mbadde mpagira mu party primaries bataawadde kaadi n'oluvannyuma lw'obutaziba wa kaadi n'abadropinze nengera ne bakoze eki ne bawadde kaadi. Nkunga bannakibiina bonna buli muntu yenna ayagala enkyukakyuka, buli muntu yenna ayagala okulaba nga tujjusa obukulembeze obw'eggwanga lino. Tuveeyo tukwate twegatte wamu twogeze eddoboozi limu nti wane mukono umbrella. Omusajja yagamba nti fabe mukono tatweguya, naffe tumugamba tetumweguya. Ffe twagala Kyagulanyi kubanga atweguya ate naffe tumukola ki? Naffe tumweguya. Munnyo eri ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform wamu ne EMC okubeera nti baalabye amazima. Ebbanga lyonna mu kino ekiseera eky'emyaka 5 ekyamazima tubadde tuyayana nga twagala omukyala asobola okubeera ng'atuusa eddoboozi lyaffe mu Parliament, asobola naffe okuyimirako ku floor ya Parliament n'ateesa ng'ateesa ku nsonga ezo eziruma abakyala b'emukono era ng'azisoosowaza. Ekyamazima eddoboozi eyo libadde teririiwo nga tuwulira nti waliwo ekitagatta, waliwo vacuum, waliwo space mu buweereza bwa Mukono district eri abakyala. Bannange era nga twebuuza abantu bonna kye bagamba nti bannamukono, abakyala bazitowa masowaani, abakyala b'emukono wamu n'abantu b'emukono mu buweereza babeera nga beetaaga buntuntu. Akalulu ka Munnayuganda nga kanaabuuka nnyo okutuuka ku eryessa nti mu kiseera kyonna bwe emyezi 6 giba ginaatera okuggwako oba ekisanya nga kibulako emyezi 6 olwo bakomengawo naye nga batuwa bintu basobole okubeera nga bagula akalulu kaffe. Bannange nze ngamba nti ekibiina kyaffe kya National Unity Platform mwatukoze bulungi nnyo. Honorable Amaniyo Shila ye mukyala gwe tubadde tulindiridde, yono dangerous substitute omukyala gwe baalanga yoyo amaanyi gega amaanyi n'eddoboozi lye twetaaga erya Mukono. Twagala naffe ekyamazima Honorable Namboze nga bw'ayimirira n'akomandinga Mukono municipality ng'ekyamazima kuliko agenda okukomandingira abakyala bonna Mukono district nga yoyo Honorable Amaniyo Shila. Ate Mukono North nga bwevaayo Honorable Mulima Mayuni ng'ate Mukono South wavaayo Honorable Maseruka. Ekyamazima eryo ly'eddoboozi lye twetaaga eryawamu Mukono district. Ate era nga ne Nakifuma mu bufu bwe bumu nga wavaayo Sulaiman omwana omuto embula kalevu. Bane twagala n'okwebaza President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okubeera nti ekyamazima asoosowaza nnyo abavubuka okubeera nga bagenda kubeera nga be bakwata omumuli. Ekyamazima baatugambye nti buli gwe bawadde flag yagenda okubeera komanda mu kifo ekyo. Ffe tukimanyi nti Honorable Amaniyo Shila ye striker. Striker anoonya omupiira n'asaasanya buli wingi ate era n'adifendinga ate nga muteebi. Banayenda bagamba ensonga eno nti Mukono district baakoze ensobi lyeri eddoboozi. Bannange ffe ne twebuuza nti n'omubaka wa Parliament atasobola wadde oteesezaako ku kizindaalo kya Village Radio. Ekyamazima tubadde tuyaayana naffe omukyala agenda okuba nga aggusa ensonga z'abannamukono ate nga nsengeke bulungi. Twagala omukyala eddoboozi eryo agenda okuba nga asakira bannamukono ng'abateesereza ng'alondoola enkola za gavumenti zonna okulaba ng'ekyamazima omuntu wa bulijjo, omuntu wa wansi aganyulwamu ezo enkola zaki za gavumenti. Ate era omuntu atuukikako tubadde tuyayana okufuna omukyala ayina amaka era nga tumanyi wawe tunaamusanga. Honorable Amaniyo Shila ye maama wa Mukono lyeri eddoboozi lye tubadde twetaaga. Amaniyo Shila yoyo omukyala gwe tubadde nga tuyayanira era twagala okubeebaza ate era nga twagala okubeera nga tukunga bannamukono bonna ennamukyebalaga wa Amaniyo Shila ye mukyala gwe twetaaga eddoboozi lya Mukono abakyala true representation of Mukono district ensolo kyo be babula n'abatereka amanda ziyosireta.
Equal power. Our power. Equal power. NUP. Everywhere. NUP. Kunga Uganda kunga. Kunga mkono kunga. Kunga Kyagulanyi kunga. Kunga Maniyo kunga. Kunga Shaira kunga. Kunga Mulima Mayuni kunga. Kunga Maseruka kunga. Kunga Sulaimani kunga. Ra. Cha.